Kyogamba nti okuzinga basudde kata aleme. Basudde abantu baali bayitirivu. Kati nga buli omu ayagala amulabeko akakasente yakoze. Ndi ddala yafudde. Nga bamuzingulula. Abantu bo baagala kulaba ate saawa ezinga. Bamuzinga baali ba Pride Theatre. Mwami Kibuuka ne Senkubuge. Ttiimu ya Pride Theatre ebiseera ebyo yaliwo ndowooza ogitegeera. Ngitegeera. Be baali bamuzinga. Naye nga bazinga abantu ate bo bazingulula bo balabe. Kakati abaami ba Pride Theatre Mwami Kibuuka Migundi ne Mwami Siasa ne balangirira ensi yali mbisi. Ne balangirira nti abange buli munnakatemba yenna ali wano mufungize. Omutafungiza basudde atulemye okuziika. Buli omu waali afungize. Tusobole okukakanya okulaba nga tumuziika. Era basudde tebasitula keesi ye bwe bati ng'endala bazisitula. Basudde bamuweereza nga buweereza bwe bati ng'atambulira ku mikono gy'abantu nga bano tebatambula nga bamubaka bubasi waggulu bwe bati aba express be bamubaka. Express kitimu y'omupiira. Basudde yali tawagira mupiira naye neewunya express bajja nga tebaali mu kimyufu ebiseera be bamutwala Magombe. Bagenda bamweweereza bweweereza ono asigala waali n'aweereza oli n'oli n'aweereza. Nga bamubaka bubasi bwe bati olw'abantu obungi. Kituufu Nabbi yalimu ebintu bingi ebitali bya bulijjo Mukama bye yamutegekera nga ye. Era ndowooza ye mufu eyasoose okulekawo ekeesi ku nsi. Oba yagulirwa keesi 5. Lindako.